Museveni ayitiriza okutemula abantu, ayitiriza okusubira abantu mu makomera nga tebawoza, ayitiriza okubuzaawo abantu ne babuzaawo abantu babwe ne bataddamu kubalabako. Okimanyi mu Africa tuli mu kyakubiri abantu abangi bali mu makomera. Yes. Tuli mu mitwalo 14. Abantu bangi bali mu makomera misango gya byabufuzi. Yeah. Emabega kaawo Mwami Museveni yagenze n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira mukyala we atayina na bukugu mu Ministry of Education naye yateekawo obutesi kubanga mukyala we ye minisita w'ebyenjigiriza. Mbadde simanyi batukyamulina Ministry of Education. Wali mukyala we Janet Kataha Museveni naye yasomawa talina wadde ebbaluwa ya siniya yakuna. Nze bulijjo mmanyi tuli gundi Francis Babu yamuwandiikidde ebbaluwa ng'amugamba waliwo ettendekero lye babadde bagenda okugulawo mitundu by'eggulu eyo. Eri Amini. Nga bagenda kulibbulamu erinnya lya Amini. Mwami Museveni n'amugamba nti oyo Amini talina kubbulwamu ttendekero eryo kubanga naawe ensonga. Ekisooka Amini gavumenti ye teyaliwo mu mateeka. N'agamba ekyokubiri nti gavumenti ya Amini yatemula abantu bangi. Nengamba naye ddala bano abantu baayitako dda. Nakugambye. Yes. Baayitako dda. Kubanga Museveni njagala okukutegeeza olwaleero okitegeere. Muwulire. Nti gavumenti yo wano yajjawo mu bumenyi bw'amateeka. Ng'eya Amini. Ng'eya Amini bwe yajja. Ate Amini nno ye bwe yali ajja. Obote yali ayina gy'alaze mu lukuŋŋaana olumu. Amini n'amugamba nti tokomawo gavumenti njiwange. Peacefully. Yes, yagenda mu nsiko okutemula bantu. Naye Mwami Museveni mu katabo ke yennyini ke yeewandiikira ke yatuuma Song the Master DC yaga nti abantu be yatemula mu lutalo olwamuleeta mu buyinza nti baali emitwalo 50. Naye nga Amini talina bantu be yatemula ng'ajja. So gavumenti ya Museveni wano yajjawo mu bumenyi bw'amateeka. Bumenyi bw'amateeka. Ekirala bw'ogamba nti Amini yatta abantu, Mwami Museveni ani akusinza okutemula abantu kubanga gwe watandikira mu nsiko n'otemula emitwalo ameka? Bagamba emitwalo 5 wamala okugitemula naye okuva lwe wajja wano era abantu okyabatemula n'okutuusa olwaleero. N'olya bagamba nti obuwanga bwokka buli mitwalo 8. Yes. Weruweru. N'okutuusa olwaleero Mwami Museveni akyatemula abantu. Amini bwe yamala okuwamba obuyinza bw'atyo mu ngeri eyo nga talina bantu batemudde tagenze mu nsiko takoze eki. Amini yasumulula buli musibe yenna Obote bwe yali asibye ng'amusiba lwa byabufuzi. Mwabo be yasumulula mwe mwali ne Kyabazinga wa Busoga Henry Wako Muloki tata wa Kyabazinga wa Busoga kati aliwo Kadumulaga Bulenda Diopo wokuna tata we Amini yali amusibye Obote yali amusibye lwa byabufuzi Amini n'amusumulula. Je tugenda ndabayo. Okitegeere? Wagamba nti yali mubi. Era Amini yasumulula n'abaali abambejja n'abalangira ba Buganda Obote be yali atadde makomera. Amini n'abasumulula. Era Amini yalina abalwadde buli musibe yenna yali asibiddwa ku mulembe gw'Obote. Amini olwakwata obuyinza amakomera n'agaggula. Bonna ne bagenda. Naga nti saagala musibe yenna wano wa byabufuzi. Oyo gwayita omubi. Naye nga Mwami Museveni assaawe n'abantu bavundira mu makomera lwa byabufuzi lwa ndowooza zaabwe mu byabufuzi. Nti olw'okuba abantu bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamuwagira nnyo n'obasiba n'obateeka makomera n'okutuusa olwaleero abantu bali mu kuvundira makomera. Katolina na misango gy'obagudde. Kibi nnyo. Bali mu detention without trial naye ng'eri bweru w'amateeka. Kyetukusibye obeereyo mukomera kubanga eryeteeka Obote yaliteekawo. Yenno Obote yateekawo n'ekiteeka ekyo detention without trial. Nti tujja kukusibanga obeereyo mpaka gavumenti yeri kulowoozaako eryoke kuwozesa. Naye yo Museveni n'eryeteeka teririiwo mu ssemateeka naye yalikozesa abantu abateeka mu makomera n'abasiba nga tebalina musango. Bya byabufuzi bali mu kuvundirayo. Katonda wange. Ye Museveni atuweyo abantu bameka byata ng'akomyewo wa abali basibiddwa ebyobufuzi. Sinole pardon yonna. Kubanga lwakasiisi gwe yata era Obote yali yamusiba. Okitegeera? So Mwami Museveni ye wabagamba nti Amini mubi. Mwami Museveni
alage nti ye mulungi alekerawo okutemula abantu akwata abasibe bonna abali makomera abavundira lwe byebufuzi abate abantu bonna be yawamba okuva ku John Bosco Kibalama naye abate yes wabagamba nti Amini mubi. So government ya Mwami Museveni yajja wano mu bumenyi bw'amateeka jeje mukulisanga egisinga obunene gye bavunaana Bashir e Sudan kubanga Bashir naye government ye yawamba mu 89 naye yawamba mu bumenyi bw'amateeka nawamba government. Now ekizibu kiriwo ekitonale so nga tuzzeeyo wali okugamba nti government zigwa abantu ne bagenda mu ngudo ne beekalakaasa naye ekizibu ekibeerawo ekyennaku nti bano bannakyemalira ensi baleka bazitabangudde kyetulina kukola ffe ab'enkyuka tetukyagala ffe twagala eggwanga lyaffe libeeremu emirembe transitional piece of power. Yes twagala peace transition abantu nga bwolaba Kenya obukulembeze buve bwava mu mikono gya Kinyatta ne bugenda mu mikono gya Ruto era bujja kuva mu gya Ruto bugende mu mulala basi ekitiibwa mu ssemateeka okuyiwa omusaayi tebakkiriziganya nakyo kibi nange sikkiriziganya nakyo so tuyiye omusaayi mu Uganda ogumala bannabbanja balina omusaayi mu ngalo gwa Kibalama era nabbanja olina omusaayi mu ngalo gwa Kibalama bw'oba oyagala musaayi ogwo gwenaazaako tuwe Kibalama gwe wagamba nti omulina ate si Kibalama yekka naawe asigadde bonna tuwe n'abalala tikati bwagamba Kibalama kwe tutandikira bakole ekyamagero bakwate abantu babatuwe bwe babanga abantu baafa batuwe emirambo gyabwe tugiziike bino si byakusaaga nange ndisesa mukumye abantu abo bonna tubaye ebyasa emyezi ebiri bifugiko emyezi ebiri gyokka abantu bwe babanga babatta babakomyewo batuwe kopisi zaabwe batuwe emirambo gyabwe tugiziike okitegeera so nabbanja okuddaawo n'okudaalira abakyala bano n'ogandi abakyala abo mbu NUP yaleese bannamwandu ne bateeka wali bannamwandu baba waabwe mwabaziikawo bw'okugamba nti abakyala bano bannamwandu nga baba waabwe mwawamba bawambe tewalina malaalo we bagalaba nti bba wange bamuziika wali kubanga omuntu okufuuka nnamwandu omwami we amala kufa ne bamuziika wali naga nti amalaalo ga bba wange gali awo ndi nnamwandu kati naye kati gwe nabbanja okubayita nnamwandu gwe nabbanja bba wali luddawo gwe nabbanja aba ye nabbanja si nnamwandu atulaga omusajja we ali luddawo gyali musaafiiri taliiyo yalagawa ne nabbanja yennyini naawe oli nnamwandu musaafiiri gyali akakumiro nabbanja naawe oli nnamwandu oba ogamba abantu bano nti bannamwandu naawe oli nnamwandu ate abantu baabwe gwe wabatwala n'obatemula nabbanja tiyamutemu yes nabbanja gwe watwala abantu bano n'obatemula kati oba batemula John Bosco Kibalama ne banne Bakanata Muhammad Basemuddu Michael bawagala Shafi babulimu Hassan naki ndi abalina yes kati abalete oba bebano abayitako so mutemudde bannayuganda muwambye bannayuganda mubabuzizaawo musibye bannayuganda makomera abantu mubatadde mu bulumi muli mukutta abantu temubattira mu kubatemula butemuzaawo okanga bwe tugamba nene malwaliro gwe mbadde omanyi nti bamama 15 bafiira musanya buli lunaku nga gavumenti yebatemula kubanga teri bikozesebwa mu malwaliro etunda ebiwowoolo abantu 20 bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku gavumenti yebatemula kubanga teri madagala gabajjanjaba abaana baffe kati ku myaka 4 basomera wansi wa miti tebasoma so eggwanga lyaffe liri mu kiseera kizibu. Mwami Museveni weetereze obuyinza bwa bannayuganda obuzzeeyo kuba bannayuganda tebakulonda bakuzira ate Mwami Museveni tebamulondanga kuba kulondawo. Mwami Museveni kaluki kaga nti baali bamulonze mu 8 bwe yajja ne yeesimbawo yafuna akalulu kamu aka cross pasture akaluwe kamunyiza akaka kuba ne mumbalala nosi ye yali yeesimbyewo ne Sam Kutesa mukodomiwe yagwa Sam Kutesa namuwangu so Museveni tawangulangako wano kalulu konna kamazima nabwenkanyi so n'akalulu kano 2025 feke twogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ye president wa Uganda omulondo omutuufu bannayuganda gwe balonda so muleme kwekakatika ku bannayuganda olw'okuba muyine emmundu olw'okuba musobola okubatemula
golowooza bameka baze batemula abantu babatemudde bo tebafudde golowooza Museveni togenda kufa nawe ogenda kufa yes tewali atagenda kufa ekyo kacha teeka lya Katonda ate semateeka wa Katonda takwatibwamu semateeka tebamukwata oba ino okugendo yagala tokola nga tumaliriza ebyaddala singa nalina obuyinza nga asobola Katonda esimu ne ayo semateeka tebamukwatako nali musabye tugikwate tebasobola kugikwatako era Museveni ne banno bakiyambye kyentesa kikino Hosni Mubarak bannanga naye emyaka 4 bino byogera bino si byaddala nga mbyogera naye nga si byaddala abantu mweze mbatya mu kuba kibooko nze singa mbaso okubira Katonda essimu ebyaddala kozi naye si byaddala kale oba si byaddala akwate omusajja oyo amujje mu switch bamuzige ennaku 3 musajja ki ngenda kumwogera naye si byaddala naye nga si byaddala bamuteeka wali mu gundi mu kofini wali afeemuko alabe essanyu Bannayuganda ne bagenda okukola celebration Katonda amukuba mu kibooko zamukubyeemu lwaki olowooza bakola celebration kati olumazima addewo lwaki bakola celebration eyo gyoyogeraho nanti bamukowa no ntulugunya gyotulugunyamu abantu okimanyi n'obwana bwaffe bwebakateeka mu mbuto wiiki emu butandikira okukolimira Museveni mu mbuto eggwanga lino kwegamba kana bakaza ne kakaba eggwanga abasajja balikoze bubi n'ogenda ogula emmere olina kugamba bannange Museveni n'ogamba yakoze eki so n'ogenda mu banka okubagamba bagala okunga Bannayuganda mwenyigiremu Dr. Besigye bwe yabadde ayogera ku mukolo gw'okugulawo ekitebe kya National Unity Platform yagambye nti owulira omuntu yenna oba oli w'amawulire oba oli musawo oba oli muyimbi oba oli muntu kikaaki n'owulira omuntu ng'ayogera nti nze siri mu byabufuzi yagambye nti oyo musiru wa bbaluwa musiru omugwagwa atamanyi na kyaliko nakawulidde nti musiru mugwagwa tewabaddewo nabaddewo nga kamera gyemutunuza mu so buli muntu yenna ali eyo oli mu byabufuzi byebisalawo oba ojja kulya mmere oba tojja kulya byebisalawo oba oneebako oba toweebake bwekiri byebisalawo oba osobola ogenda ku mulimu n'okola n'oddo batodde byebisalawo emisolo gye bakubinika gy'owulira nti bakubinika kino simanya byonna ebyo byaki byabufuzi so oba oli munnamawulire oli mu byabufuzi kyoba olaba nti bannamawulire abali ku ddala ly'ensi yonna ne bano mu Uganda bannamawulire nga bana bakyalina ensa basobola okuvaayo ne boogera ku byobufuzi kubanga eggwanga lino gwe munnamawulire ebintu obigula mu ggulu muduuka mwendaga nange mukola era nange kati fena mwetulaga so ebyobufuzi bikukwatako oba gwani oba gwani bwekiri so tumanye kino eggwanga lyaffe fenna twagala emirembe mu ggwanga lyaffe tetwagala nsi yaffe kutabanguka Gaddafi we yagamba nti akalulu tekamujja mu buyinza baamutira mu mufulejje nga mmese nga mbwa mwana yamukuba wa myaka 13 ye yakuba Gaddafi yali kirimanyi wa Afrika namutira mu mwala myaka 13 n'okutuusa kati entana ya Gaddafi temanyiddwa tewali amanyi Gaddafi we bamuziika naye nga Libya yagifuga emyaka 4 emeka nawuzikanga ensaagi sanyiza gold kati no song yo mwebali dabade ku mukutu the first in Uganda mwebali nyo we really appreciate everyone for your time and your attention because we are because so kwagala okubebaza mwebali kubeera ku mukutu guno mwebali kubeerako mwebali kwekumirako abasoga mwena njagala okubayoza embaga ya mwene muyise bantu igenda kutuuka acho kimalaye mu lusoga ate watandise genda maaso nendo okwayoza abasoga mwena embaga ya mwenemu etuuse ise bantu lata waife kyabazinga kadumbula gabula na diope okuna wamune mama ine bantu jovia mutesi tubendeze embaga enungi eida kubaawo ngenda kudo omwezi 18 omwezi guno gwene ogwe 10 omulala so muganda wange swengere na mwena abasoga mwena okwetolola ensi yona bendeza embaga enungi mube bukalamu
muide je kumbaga ya Kyabazinga ate tuwese omukolo gwaife Kyabazinga waife tumuwese ekitiibwa mwena kuba ne Kyabazinga ye mwene wa people power ate omusoga yakoba kangezeko bakoba nti enaku z'omwezi 18 enaku z'omwezi 18 enaku z'omwezi 18 tetuyida akola lunaku lwakuwumula badira tebikwepicha twena lena tuyida kujja kuti kumbaga ya mwene tebikwepicha ya Kyabazinga so no so yo mwebale njibwe dala we totally appreciate your time because Kyabazinga afumbuwe Kyabazinga afumbe awangale okay Kyabazinga afumbuwe enaku z'omwezi 18 mwena public holiday teri kwepicha bakikoba nenchiwulira nange nenchidamu mu lusoga so abankumi na mpera don't forget to subscribe and share until the time Wada lebo tujja kubera naye onako oluddako nga ku lw'omukaaga we should be updated all the time mbere bulungi mwenna mwera